أنا والجان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابنا في الله وأحبابات أباقلوا أبامنا بشارة قلوا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bukesi wakitiba Allah bukeseza kulokusalawo kwe n'okusiima kwe atera n'atuleeta gye muli nateera amakyagalero tubeeko message ze tutuusa gye muli bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tubaagaliza okugoberera okulungi saako n'okussaayo omwoyo nibyawukana eryagoberera nga tassaayo mwoyo, era eriyo lyagamba nti nagoberedde nenteekayo n'omwoyo, nagenza okulaba nga byonnyonnyola byonna byo byendaba ku muto wange. Kategedde ako, so taba kussaayo mwoyo teyali bifuddeko, goberera atusseeyo omwoyo. Tugenda kunnyonnyola ekinnyambako nti tutambulira wamu. Mugenda ne muŋŋandi waliwo kyewannyonnyola juzi ate n'otakiggusa nga jinnu hawadith, alhamdulillah oyo yaggusiddwa ne tumugjayo ebikolwa bye ye n'abazzukulu n'abaana n'amajeege mulimu gye bakola gyegyo gye walabye mu misomo gyaffe egyayise. Ne kiba nga olwaleero tugenda ku ddogo nga bwe twasalawo kuba nti tugende nga tunnyonnyola ku miteeko gy'eddogo. Ensi eroga na kano kakulu nti Sheikh Wahid Abdusalam Bali bwe yali awandiika Aswarim al-Battari asinga obungi bagana naye ono ebigambo byannyonnyola abijjawa. Tulinawo Aswarim al-Battari, tulinawo Ilaaju Rabbani li Saharati al-Ashrari, Ilaaju Rabbani lissihiri wa massi shaitan juzu al-awwal wa thani. Ne tubaawo ne wiqayatu al-insan min al-jinni wa shayatin. Ne tubaawo ne tubbu nabawi للإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزارعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزي. نتبعه نمعجزات العلاج رباني نبي تابع بلالا نو علاج رباني نو ويبري byonna nga biri ku mulamwa ogw'abasalaf abatukulembera abalongoofu. Omusiraamu awonya atya eddogo nga teyeyambisizza masabo, nga teyeyambisizza bakubi ba bitabo. Tujja tunnyonnyola nga lunaku lumu musomo gwe nabawa nga ngatta mu nsawo abajjanjabi ba bika bisatu, nga beeyita abajjanjabi ba bika bisatu. Nendeeta omusawo Omuganda ayina essabo, ayambala olubugo, alagula nga yeeyambise ensimbi zayiwa bwati, nga naye bw'oba ozikutte n'ozimansa tezisobola kubeera wamu, naye obwongo bw'abantu gye baba buzingira azikwata bwati n'aziyiwa. Era ne mubaamu esooloobye naga olaba oyo asokkulumya oyo bakuli bubi kankiddemu, n'addamu n'azikuŋŋaanya n'azinyina n'azita. Naawe zikwatemu olabe nga bw'ozita bw'oti zisigala zikuŋŋaanye. Ekyo nakyo ne bakubba obwongo kuba biseerera, buli lw'obiyiwa bisaasaana. Kale okisukkulumamu ekimu ng'aga nti bakuli bubi omulabye nga naawe obwongo babuwamba. Era nannyonnyola mu misomo gyaffe kuba kati abatweyungako abasinga bapya. Nannyonnyola nti omusawo ono Muganda amanya atya ebinkwatako nga gye nnali nga bintuukako teyaliiyo. Ne mbannyonnyola nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewaza okugenda eri abalaguzi, iyaakum wal kuhana, hadithi nga ntuufu. Lwaki? Nti balina system gye bakola wano wennyini w'okyamira ku wankaaki, bateekawo emisambwa egy'amaanyi, biyita ebitonde eby'amaanyi, ng'omulamwa gwabyo kukwata muzimu gwo bagubuuze ono yaani Sulaimaani, ki ekimuleese
konteina ye giyatikka terabikangako, bawola tebazza, bantu basuze ku nnyumba ye omwaka mulamba teri amusasula, kati bakutte gwakubiri. Yagenda mu revenue ne bakola bino. Omwana we juzi yagudde n'amenyeka, omukyala we yakavaamu embuto nnya nga bagalekerekerawo. Kati bino byennyini ebitonde bye biva ku wankaaki nga bimaze okufuna amawulire okuva ku muzimu gwo ne bigenda eri omusawo omuganda, era bwe bimala omutuukako bimulinnya, muzzukulu sanyusa okulaba muzzukulu ng'ojjudde ebizibu ng'oli bubi. Konteina yo yabula n'ogamba ejjajja, omwana we yagwa n'amenyeka n'ogamba ejjajja, ng'oli bubi, boowola tebasasula. Kyekyo kyennyini mukama wange, revenue yakuyise ne bakwongera omusolo omulala. Mukama wange byennyini byebyo taata. Mukyala wo yakavaamu embuto kandabe 1 2 3 4, kumbe eri bamubiddeko dda nti embuto ziri nnya, kati wano yeefuula abala embuto nnya. Allahu akbar. Omuddu n'awunga, kati bamunnyonnyola naga nti mukama wange byonna byonnyonnyodde byebyo. Bagenda omugamba nti leeta embuzi, aba mwangu wa kusoola mu nsawo n'ateekayo ssente z'embuzi n'ez'obujjanjabi, kuba alaba nti ono yennyini ye mukebezi omutuufu atuuse. Ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tebaggusa. Kikyategeeza nti tebaggusa lubimbi, nti tasobola kujja mu bizibu kugaggawaza, obuyinza obugaggawaza tebabuyina. Otherwise abeewuubye ku basawo abaganda twali balabye nga bavuga nnyonyi nga jjaamu takyabakwata, twali balabye nga balina amaduuka agatamanyikiddwa na bungi. Kategeddaako ne kitegeeza nti oyo musawo muganda obusiraamu bwamugaana okwejjanjabirayo. Lwaki? Akozesa mandwa na kubuzaabuza na kulimba, nayiwa ensimbi nti olabona akuli obubi, olabo naawe ziyujja kulanga tezikuŋŋaana wamu. Obujjanjabi obwokubiri bwe twaleeta ku mulundi ogwo twagamba nti obujjanjabi obukwatagana ne bye bayita abawalimu, naye omuwalimu ffe ne waffe gwe tumanyi gye yabeera ku kaala Allahu kaala rasulillah, ng'era atya nnyo omuliro ng'asuubira ejja n'okugiyingira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bano abateekawo ebipande, omuwalimu omusomi w'edduwa ne bateekako bino, akomyawo yakubulako. Ekyokubiri agaba omukisa. Ekyokusatu bw'obanga olemeredde okugenda ebweru akutwala. Balina bye bannyonnyolaawo ng'olaba wallahi min athqal, bizito okubiyingiramu nga weesigamidde wakitiibwa Allah, biba byangu. Naye ng'olaba bba tebakulaga nti bafundikira tebeesigamidde Allah, wabula beesigamidde ki? Bitonde. Nabo bakozesa bitonde ng'abasawo abaganda. Kyova olaba toligenda wa muwalimu gwe bayita omukubi w'ekitabo. Lwaki mukubi wa kitabo? Anti alagulira mu kitabo. Mwatunula n'agamba jangu essaawa 4 wojjidde. Era naye enkola ebeera y'emu, abeera naki? N'amajinni agakwata omuzimu gwo ne gagujjako ebyama, ne bajja ne bamulinnyako n'abikutegeeza. Ye omusawo oli omuganda ali mu ssabo, ono ayambadde ekkanzu n'enkofiira, akutte Qur'ani n'ekitabo mwalagulira. Bakuba omweso ne bagusazaasazaamu ne bawandiikamu jimu daali waawu haawu he betese, bawandiikamu v ne p. Ezo wali ozirabyeko ennyukuta eya v ne p naye nga agiwandiika mu Arabic numerals. Kakati oluvannyuma bakubamu ekisota wakati mu mweso ogwo, bakubamu ekisota nga kijjeyo n'obulimi. Era bwe baba n'akola yirizi, ekintu ekyo tekibulamu mu yirizi, ogenda ogizingulula booti nga mwekiri, nga mulimu omweso n'ekisota. Oluusi n'ajja akuba omweso n'aguteeka mu byagutaddemu n'agukubamu saako. Byonna nno birina kye bitegeeza bw'obanga ogenze mu ilmu gye basoma ey'okkuba ebitabo. Mbi nnyo kuba bawandiisa aya za Qur'ani n'omusaayi gwa haidh, monthly period, omusaayi ogwo bawandiisa aya banyize Allah basanyuse sitaani, sitaani zibaweerezi gwe mulamwa gwabwe. Babi nnyo kuba omuntu agenda n'abajjira mu kifaananyi ng'olaba otuuse ew'omusiraamu ayambadde enkofiira n'ekkanzu. Naye bambi omusiraamu n'alabye ku kipande wali omuwalimu omusomi w'edduwa. Bantu baagala edduwa, naye edduwa kikaaki era esomeddwa etya?
katulutuuka wano ng'amala kukulagula endagula yennyini nga ya kitabo, enjawulo nga n'omusawo muganda teriiwo. Ekyokubiri kyakola basabayo saddaaka bano nabali bagisala. Bintu bye bijjulidde byetaaga enjiibwa, bintu bye byetaagamu enkoko, byetaagamu embuzi. Musawo muganda akwatagana ne byakusala n'ono asala. Kategeddaako. Era ono tayawukana naye wa illa ng'akuwadde irizi. Irizi zaakuwa mubaamu amajinni gagenda okukwatagana nago ku bye mukkaanyizzaako. Kyava akuwa irizi ogiteeke mu mmotoka, ekuume mu mmotoka. Aqiida yo mu Allah ebeere ng'ekutuseewo. Kyava akuwa irizi ogisibe mu kiwato. Okwesigamira Allah ne adhikaari z'okumakya n'ez'olweggulo n'eza buli kiseera n'okuwanjagira Allah obikutukeko obeere ng'olina kye weesigamidde. Ako kegendereze nnyo. Buli walaba ekipande manya nti be bano bye baatugambye. Ekyokubiri, omumanyi otya nti ono mukubi wa kitabo? Singa bw'oba otuuse mu maaso ge akubuuza amannya go, amannya ga maamawo, kasita olira amannya ga maamawo ng'omanya ti ono mukubi wa kitabo. Ekirala basaba min athaari, mu buwufu, leeta andaweyayo, leeta empaleyo, leeta sirivuleesi. Ebyo ebibeeramu entuyozo n'akasuuko babyagala nnyo. Lwaki? Shayitaani ye kwegenda okutambulira okusika. Baagala nnyo athaari, obuufu kwanakukwasiza. Era bangi omusingana nga omusiraamu ajja n'agamba nkole ntya kiki nti muna bino byangwako mu bulamu, nali mmanyi ngenze wa musiraamu, naŋŋamba bw'oba onnyuse andaweeyo tojooza, gijjeemu giteeke mu kaveera ojje nayo. Lwaki ayagala omuntu gy'akoleddemu? Anti yagituyaniddemu akasuka alimu ekali. Lwaki? Bana basindika ejjinni lye lisika akasuka no kwandawe yajja gye baleese linoonye nannyini ki. Amajjinni ago galaba galinamu okusika embeera eyo nga bolaba embwa. Muntu baba amusse, poliisi ejja neesibawo akaguwa ne bagaa temusemberawo temumukwatako, embwa nejja nemuwunyako. Bwe muwunyako eba esika akasuko ne yasembyeyo mutuga oyo, bwe mala okukafuna neefubutuka oba mayiro 3 nesibira ku mulyango gwaki gwe yakoze omulimu ogwo. Kategeddaako. N'ennaku zino abantu nabo balinga abalina oba biki, bamala okukola ekikolobero wano n'adduka n'asibira ku mulyango gwa wali wa neighbor, bw'avaawo ne yeetolola emmanju n'abula. Kati poliisi bw'ejja neereeta embwa neefubutuka esibira ku mulyango gwa neighbor negande bano bennyini bye baakoze ensonga. Kumbe oli adde abuza bujulizi, oluvannyuma ne yeetolola n'abula. Naye ekyo si ye point gye njagala. Point yange eri ki? Nti nga bulaba embwa bwewunyiriza akasu, wahakadha naki n'amajinni enkola sunna yaago. Kyobala abasawo basaba nnyo athaari, leeta ekkanzu ye, leeta empale ye, leeta akaleega ke, basika akasu ako. Awo tumanyire omusawo omuganda akuba ekitabo wa Jim Dali, gwe bayita Jim Dali waawo. Basawo baganda nga bwewalimu nekyo bwalimu tujje tukibajjeko, tubayita abasawo abaganda abambala amakanzu n'enkofiira. Kuba bwalimu bulala mboga nti baseeka abakubi b'ekitabo, kigambo kino ky'oba okulembeza kiba kifa. Bayite ddala abashiriku abeerimbise mu bujjanjabi nga beeyita abasiraamu abaseeka. Translation eyinza okuvaayo bulungi, kuba babuzizza abantu ne bajja n'abantu mu busiraamu, abantu ne balowooza nti bakyali mu busiraamu. Ekisookera ddala baloga enkola etali ya bitabo bino byenkunnyonnyodde mu baseeka baffe abaatukulembera abalongoofu ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Wahid Abdussalaamu Baali, tebaloga wabula kujjanja balogeddwa kye bayita okulogolola. Wamma bano abawalimu akomyawo yakubulako asobola okuzuula eyakubbye ne bibabbye n'abikomyawo. Amaanyi ago gateekwa okubanga gali mu foosi y'amajinni, bakozesa bitonde. Obusiraamu tebubakkiriza. Era bw'ogendayo ng'owulira amannya ga maamawo, leeta akatambaalako, leeta andaweyayo, teeka essimu ku toofuluma ogaye nti waliwo neetaaga. Bw'ofuluma todda, manya nti otaasizza obusiraamu bwo. Kategeddaako. Ekikapu twakiteekamu ow'okusatu
nti bano abakyamu bali basatu. Tulabye omusawo Muganda ne tulaba Jim Dali waawo akomyawo yakubulako bikoze bitya. Owokusatu ye pasita abizzaayo. Pasita asonga bwati omukono mu muntu omuntu n'agwa. Beeyambisa bitonde bye bajja Nigeria ne mu nnyanja. Bagenda okulaba nga sisitimu y'Abakatuliki n'Abaprotestanti terimu nnyo bya mirako, terimu bitiisa. Ne bagatuteeka okuleetayo amaanyi ag'enjawulo. Era bano abalokole bakubira ddala Omukatuliki n'Omuprotestanti ate nga bonna bali ku Bayibuli. Ekyewuunyisa abakuba bonna n'abagamba Abakatuliki musinza bifaananyi, awo nolaba nga ali ku butuufu. Naye ate bw'atuuka obutategeera naye Allah kennyini ng'ate yeyambisa ebiva mu nnyanja. Allah era nabo balina sihiru ta'atili gye tugenda okukoonako. Siminti obudde bunaatumala, so Allah atusobozese. Naye nga twebaza baganda baffe aba Rawda Islam Media olw'omulimu gwe bakoze omunene okuba nti batutembeeta okututuusa wooli, era nga balina kamera gye baagala okuba nga bagula ne sisitimu yayo yonna ku bukadde bwa Uganda emiliyoni 8. Wenjogerera bino tubeebaza abakateekayo twakafuna emitwalo 95. Nozaawo balance omutegedde. Kwata mu nsawo oteeke ensimbi MTN mobile money 07620205 ne 15. Airtel teeka ku 0742949996. Ziri mu mannya ga muganda waffe Galiwango Twaha. Ereeta mannya ki? Galiwango Twaha. Bonoteekayo ojja kuba okoze kinene okusapootinga daawa eno kuba nti egende mu maaso bi'awnihi tabaraka wa taala. Ebyo tubadde tuyitiramu abo abajja batweyungako mu nsonga y'amalogo. Enseero gambadde nkyabanyumiza nga bwe tugenda mu Muwahid Abdusalam Bali ayinamu byaleeta namudhaji bino byaliwo n'abibannyonnyola. Naye nange kano kamu bubiri katubiyitemu oluvannyuma tugende ku musomo gwaffe. Nti omukyala yagenda n'akola woteeri ennene wano mu Uganda. Gaggadde nga bwaligaye nti woteeri nga nnene, mukyala musiraamu. Bambi n'ateekamu buli kamu nga bolaba nti ebisikiriza. Firiji yaffe weeri wali, bantu banywera ku katunda, ebitebe ebyebbeeyi. Kategeddaako. Oluvannyuma n'amanya nti abantu bateekwa okulya ebyennyanja bino ebinene, enkoko ezitegeerekeka, ebyakkirizibwa, basmati. Kumbe wabbali waliwo alaba, naye nga kyalaba tekimusanyusa era akiraba bubi. Kiki yakola? Njagala kulaga gwe ali mu woteeri yo ng'okola kino kisoboka. Baamuyita wano. Neiba we nga naye bw'ati ali ku woteeri, kyava amutumira naga nti nyamba oba osigazzaawo akatungulu n'akanyaanya obimpeereze. Nina kasitoma gwe njagala okusiikira eggi ate ali ku bwangu. Olaba nti kantu katono nnyaako, kwata mu firiji awo bawa akatungulu n'ennyaanya ze baagala. Oli bwe yagenda kwe yakolera eddogo, bakasitoma tebaalabika. Engege ne zibeera mu kyoto, piraawo n'adibiraawo, ettooke ndi ne bibeera ku lunaku lumu. Kitaani bwe ziba nga zisindikiddwa okukola purogulaamu zibeerawo abadiya n'enkeera wiiki. Bwenza okukuuma engege wiiki. Engege kyekintu kye bafumba olunaku ne kiribwa olunaku khalaasi. Era bwe bayasuza enkeera yaba yakwegendereza nnyo eri agenda ogikuwa kuba bagibugumya ejjenga ebugumya ate gyokoma gibugumya ennyo n'okuyiikayiika. Ate embisi tesibika nti bagisibe mu kyayi nga zino enkalu. Kati bizibu nnyo era enkomero woteeri yagwa. Nomanyi sente mmeka yali ataddemu? So eddogo gye liri ng'omuntu agenda okukuloga ayita ku athari. Mushiriku amugaa nti genda omusaba akatungulu n'ennyaanya byokka ebyo bive mu woteeri ye baasi fe tukulageko bulazi. Olugiraba bino okubinnyonnyola obusiraamu billahi alaikum bwaziyiza eddogo.
era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi entuufu alaga nti laana allahu, allah subhanahu wa ta'ala yakolimira abaddu abakola eddogo. baddu abakola eddogo, obusiraamu bwe banga bufugisa amateeka haddi yaabwe kugibwako nsingo, bagibweko ensingo baffe, bakubeera mu muliro, allah agenda bookya kulw'ebikolobero bye baakolanga. Lwaki? Tibabi nnyo, omutima omulogo mubi nnyo, tegwagaliza, kifiiriza. Kumanya kifiiriza? Muntu aloga emmere, subhanallah, emmere nefiira ddala complete. Muntu naloga edduuka nerisiraana, muntu naloga emmotoka netuula weetudde, nga injini namu, mipiira miramu, netuulaawo emmotoka, naye nga buli lwogikuba ekisumuluzo ekuba kimu okusimbulawo negaana. Noleta bamakanika ne bayiwa gia box ne bagizaawo kuyingiza gia namba emu. Bamakanika ne bagaa nti ffe kitukanise kyekyo, emmotoka yo tetumanyi byagituukako, tukutadde noteeka paka logikoowa. Era emmotoka nyingi ziri mu parking, naye nga kiki? Erimu shayatini. Loole tibagiroga eri awo. Kyewuunyisa okumanya eddogo bbi nnyo, eri namuza gitugivuddeko. Endala bano bahaji alabanga mukyala namba emu tammala, era nga nakyo si zambi, nafuna namba 2, agenda okukola namba 2 netamala, nafuna namba 3. Namba emu amuga nti wayi ng'ebikyatwetaagisa bingi, wali badde okukola ki? Nti lekaleka naawe ebyo tebijja kuggwa. Namba 3 amala omuleeta, amuga nti omuntu gwoleese nga si mulungi, omuntu gwoleese nga si mulungi, nga haja awulira laavu eringa laavu. Enkomerero agenda okulaba nga akwata namba 3 alina byatega mu byokulya bya haji. Haji ne yeesika n'agamba nkukutte lubona, bino biki? Ate Allah subhanahu wa ta'ala taswaza mudduwe yadde omuzaana ku mulundi ogusooka. Omulundi giba gisuse w'omukwatidde, haji ng'aga nti nkutadde, kyala ng'aga nti saaga nze tebanta, kiki nkutadde nti nze tebanta, saaga nalyanda. Haji nga bakwata kiduuka kye yali ayina, haji ng'atandika kukitunda, abampa sente bampe tubala, nenze bampemu ze bampa. Akiridde wansi, sitowa naye agitunze, alina ennyumba z'abapangisa awo ku lw'ebusaabala. Haji eno message bwe kutuukako tonyiiga, kuba nange nkwatako, wabula kutegeeza baganda baffe ti buli lwoba otambula ottamukko ku bigere nga ensolo etambula ekiro. Eba emanyidde obudde bw'ekiro, naye etya, egamba nti ku luno bayinza okuba bagenda kunjigga, waliwo eyantezi, etambula ewunyiriza ate bwetega amatu. Kitegeeza ki? Ti Haji agenda okuleeta namba 2 ku namba emu, sooka owunyirize. Famire ye eri etya? Ye gwoleta ali atya mu ddiini? Tosaatuuka busaatuusa olw'okuba ssente weziri. Enkomerero Haji ennyumba azitunze, baga ndi Haji nga atunda ebibi, n'ebyatunda sente aziteekawo, nga Haji sente azirabako. Agudde ku benzi ye gye yakyekalirangamu, agikubye ebbeeyi, ajjawo tazaawo. Alumbye fuso, banga isimu yadde y'amagulu 10 n'ameka, eno empanvu yattuleera, naye agitunze. Haji sente nga Haji akyategeera. Haji bw'agenda gye bagenda okumujjanjabira, abandalawo eddakiika 2, bw'asangawo layini y'abantu 3-4, ng'alaba bino ebimuliko tebimuganya kugumiikiriza. Haji abaddewo nata, Haji ate olazeewa nti layini mpanvu eyo. Olaba Haji muganda we yagambye tufunye okutya, Haji ayinza okusibira mu ssabo, ne hijja ze n'ebisibo bye n'esswala ze byonna Allah n'abisazaamu. Nembaga nze yawulidde ku mawulire ti Haji mubeere kumpi, yeetaaga ka advisor, yeetaagako care, kuba embeera gy'alimu kati ataawa, ng'omuntu alwadde ng'aliko kikuba mukono agagira guno n'agukasuka eno, guno n'agukasuka eno.
atunulya emaali ye bwe badde nga wano ennyumba asolooza, tuleera ereeta, ekiduuka kireeta, sitoowa ereeta, naye nga omukyala bw'agira n'amuweereza message, nze tebangoba, nja kwejjusa nga onkomezzaawo. Amakulu omukyala mushiriku, yeekakasa n'eddogoli, enseeroga, baga nti hajja olubuto lwadduse, bw'omusisinkana oyinza obutamutegeera. Baga nti olubuto lubadde mubiri, nti riziki bwejjanga n'olubuto luvaayo. Ne kasita egenda wa akhiri daawaana. Saaba ebitiibwa mwegendereze nnyo. Olina woteeri gy'otambuza, barakallahu fikum, akusabye ebintu, n'ekigambo sirina nakyo kikumalira. Naam. N'ekirala ntera obbagamba nti majority bannaffe bangi babalogedde nnyo ku ssente. Naye fal awla wal ahsan, sente omuntu ono zaalese okusaba kyenji, kino kiyinza obutabalabikira bulungi, naye mukikkirize mu ndaba yammwe nenze ku lwange ndaba kyekiyinza okukola nti omuntu akola bizinensi alabadde ne lukuya mu bizinensi ye, kipa ya lukuya yebeeraawo, kubanga lukuya ono y'omu ku asidi asaanyaawo sheitaani n'enkola ye. Mushiriku aleese sente, tozekakasiza, ozibusabuusiza, zikansireko lukuya. Tutegeraganye? Kale nezogenda omuwa zikansireko lukuya, basi muwe agenda akole byakola. Billahi alaikum, tebijja kukola, tebijja kukola, kuba sheitaani bazitwalira sente zino bazikolera prosesi y'eddogo, zigenda okwekanga kuliko asidi, tezisobola kubandaalawo. Omuntu n'amuwatta sente nga zitobye, lukuya oyiwako kidomola, nedda, butono nnyo. Qur'an ya bbeeyi, kisomala ogisomera mu ddagala lyomaze okutabula. Allahu akbar. Ne bwe liba ttondo limu, kapapula ak'omutwalo, omuntu tasobola ddiraba nti ono lukuya kwali, kuba kakala eddakiika yonna, naye kasigalawo mu athaari, mu buwufu, nga sheitaani tesobola kusembera ku lupapula olwo. Biasafin shadidi, tusigaze eddakiika 5 ku 10, munaatusonyiwa olw'ensonga nti bwe tuba tugenze ku rawuda tuba twagala okuttaanya ebiba byasigalira n'okutereeza ebiba biddako. Tutemewo omusingi obaoliawo tunaagugusa insha Allah. Gugamba gutya? Sihiru taatilu ziwaji. Twaliise eddogo erikola ki? Eriwunza, eriwamba obwongo bw'abaana Adamu. Kaifa yutimu sihiru taatilu ziwaji. Eddogo lino Sheikh yaliyita taatilu ziwaji olw'ensonga nti Abaganda balikozesa nnyo, naddala basenga, okuwamba obwongo bw'omuko. Byonna byolaba batadde mu luwombo kyekino, kibayita taatilu ziwaji, kuwamba bwongo bw'omwami, kugonza bwongo bwe nga buli kyebamugamba kitegedde. Sina kyeŋŋamba, ogamba ki? Kyekyo makulu ng'obwa Semaka babumugyeko nga Amiril Baitu, kulembeze w'ennyumba, ng'ate olwo yafuuse omukyala, era nga ne bw'oba ozze noga nti haji tubadde tusaba ku ddaala, mulindeeko tegeeze nannyini lyo. Naye nga haji yakwata mu nsimbi n'agula emiti n'agula emisumaali ne bakola eddaala. Naja mama w'abaana sooka oggi, neiba abadde asaba ku ddaala. Mukyala bw'agaana, era haji aleeta bulesi message nti eddaala liri bize, bagenda dikozesa. Haji mukyala wange ali lubuto, agenda kuzaala, tubadde tusaba ku ntambula, tugenda kusama amafuta. Haji gwoba otuvuga, tusonyiwe, mulindeeko. Mama Lamula sooka oggi, bano badde basaba ku ntambula, tubawe motoka y'emipiira giyinza okufuna obuzibu, ate budde bwa kiro, bagezeeko awalala, motoka ndwadde. Haji tubadde tusaba tukozeseeko ku kisaawe kiri, tulina omukolo gwe tutegese, ngenda baddamu. Mama Lamula
ekisaawe kiri baagala kipangisa ku Sande, balina ssente abo batuweyo akakadde. Allahu akbar. Agamaka ngogerako ne muyinza okuba mugalaba Haji tamanyi kyeyaba ekibayita ta'tilu ziwaji, bamuwamba obwongo bwe ne babuwambira mu bufumbo. Basenga babikola nnyo. Kasenda bamita kasenda ki? Kasenda baguzi. Kasenda baguzi edda abayindi bamuyinanga nga bujja okugula gomesi bakutegayo akacupa ka soda. Kati genda ogula wala tebajja jjikuwa, olina kudda wano awali akasoda. Eyo ta'tilu, subhanallah, tugenda giyitambulako eddakiika Allah zana batusobozesezza, tugenda gigaziwamu tutemeteme tulabe biidhinillahi tabaraka wa taala. Abange ta'tilu eno ekoma mu bufumbo nedda, n'abakozi nga bazze mu kampuni bagikola bakama baabwe, nga kiki ekigendererwa akamula obutunda bwa mukama we ateekemu eddagala eryo, asiimule engatto za mukama we, amuyoola ettaka, akole enkola eyo. Era boosi abeere nga tamugoba, kyakubiri nga amulinnyisa omusaala, tamugoba amulinnyisa omusaala, abeere nga amwagala nnyo, kyebayita ta'til. Era bw'osiŋŋana nga biri mu magye era bibaayo, ono basobole okumukuza bamwagale nnyo, tebamujja ku department y'okunoonya ebijanjaalo, amagye bigalya, kuba afulumya bamuwa kashi n'agenda eyo n'agula ebijanjaalo ku bbeeyi ntono, n'abaako kafissa abaana be n'abawa haramu ne balya. Kati olw'embeera eyo gy'awangaliramu ng'alaba ati buli kimu kitambula, ayongera okukola ta'tilu, aganje, balita lyakuganja, aganje eri mukama we, mukama we amwagale nnyo nga tamugoba yadde okumukyusa. Ta'tilu eyo yemu gy'osanga nga ne bapasito olwaliro bagikola batya nti asabire ewa Kakande tasobola kgenda wa pasita Kayiwa, asabire ewa Kayiwa tayinza kgenda wono wennamuŋŋoona, asabire wennamuŋŋoona tayinza kgenda w'egindi. So nga ffe enkola yaffe ey'obusiraamu bw'osalira zuhuri enakasero, oyinza okusalira zuhuri ku Supreme enkya, asiri n'ogireeta ku Mandela, magaribi n'ogitwala ku Siddiiki mu Kalitunsi nga teweesise namu. Wa amma bo era omusiŋŋana nga ku Sande ku 2 ewa Kakande, ku Sande era ku 2 ku Sande era n'omugamba kyaki ndala zo emmisa tetuuka saavisi, babakola ta'tilu, babawamba obwongo. Kati balaba mukama waabwe nga mu butuufu tebalina mwabulira. Hadha huwa ta'til. Era buli kyonna kyabagamba balina okugonda. Abakakadde ezo ntebe zammwe, ab'emitwalo 5 bajja kutulanga wano, mitwalo 10 wano, mitwalo 5 batule mabega waabwe, ab'ebiri eyo n'emitwalo eyo. Era bw'otula ku ntebe eno manya nti oli binywera wakakadde, bano aba5 beebo kyekyo. Ta'til eno yekaka abagagga bano okuba nti bawayo akakadde. Oba onfuna boga nti abasajja babakolera kiki bano okubeera nti ensimbi baziwaayo ng'abatazaagala. Abaliko ta'tilu sihiri, eddogo eryo erikola ensonga eyo. Sheikh alinnyonnyola Wahid Abdusalam Bali agamba bw'ati, agamba kaifa yutimmu sihiru ta'tilu ziwaji, agamba nti yadhhabu al-insanu al-hakida al-makira, omuntu ono agenda al-hakida ateeka okuba nga alimu akakukuuzi. Ekyokubiri ng'ayina enkwe, likolebwa ayina akakukuuzi n'enkwe, akola olukwe asobole okuwamba abantu bajje bangi mu kyaki gyazimbye nga nnene nnyo, baluyita lukwe, apanga olukwe mission, okulaba abantu bano bajjudde batya mu kisaakaate ky'ekyaki gyazimbye eringa ebyalo 2. Ila sahira ayinayo nayo omulogo we, okategeddaako. Kikiri kye nagambye nti abantu abo balogo,
balina gye bajja ebitonde bye balogesa ne basonga mu bantu be bati ne bagwa ebigwo, bakozesa bitonde malogo. Sheikh akugambye yadhhabu ila sahira, agenda eri omulogo we. Sahira khabith wa yatlubu minhu, omulogo omubi ennyo omukyamu, teri mulogo mulungi. Wa yatlubu minhu an ya'malu sahira, nga kikyayagala liyamalu sahira, akole eddogo. Sheikha wano kansome wano Sheikha kyeyaleeta, liyamalu sahira li ibnata fulani kai la tatazawwaj, mulimu lwe kijja nga kiri kyennyume. Ono akola eddogo, agenze eri omulogo bamukolera eddogo, abeere nga alitwala wa muwala wa gundi, kai la tatazawwaj, muwala wa gundi aleme okufumbirwa. Subhanallah. Fayatlubu minhu sahir, omulogo n'amusaba ismuha, mpa amannya g'omuwala oyo, wasimu ummiha, okirabe bwe tuddayo ku bujulizi, n'amannya ga maama we, ndowooza ojja kukakasa. Wa atharan min athariha, osobola okutufunira sapatu y'omuwala oyo, osobola okutufunira akapale ke, osobola okutufunira akaleega ke oba hafu peti. Bino okubinnyonnyola tukakasa nti ensi eruga, ate woologera manya nti obusiraamu obuvuddemu, ate ogenda kusinkana Allah nga akunyiigidde, nga n'emirimu gyo gisaziddwamu lwa ddogo. Lwaki oluga? Kibi nnyo, kubanga oluga n'okyusa ebyengera by'abaddu nga bwe bibadde ne bikyankalana. Laba omwana w'abandi obulungi bwe ne bumufa n'atafumbirwa lwa ddogo ly'okoze. Balikolera ku ki? Byebyo Wahid Abdussalam bali byennyonnyola. Thumma yaqumu bi'amali sihiri, bamala okumuleetera kyakutumye n'akolerako eddogo. Wa yuwakkilu jinniya, n'ateekako mizayiro y'ejjinni lye liba ligitambuza. Olw'okuba nti yafunye akaleega ke, jjinni lino ligendera kasu k'akaleega, bonna abantu tebafaanagana nsu paka lituuka ku mwana muwala. Aw aktharan bihadha sihir fayadhhabu aljinni wa yadhillu mulaziman lihadhihi almar'a, ligenda linoonyereza omwana muwala ono oba omukyalo ono, hatta yatamakkanu min addukhulu fiha fi ihda hadhihi alhalat alarba, okutusala limu esogga bappa mu nsonga zino nnya zenjagala okufundikira nazo. Bulabanga zaali zikwesozze ng'omanya nti balina eddogo lye bankolera ku mbeera efaanana bweti, wabula temusuubira eddagala olwali lwaki obudde buweddeyo. Sheikh agamba bw'omanyanga nti oyina bino, manya nti ekika kino kyakutomera oba bakikutomeza. Number 1, alkhawfu shadidi, okufuna okutya okususse, nga gwe omutima gwo gutya, ebire otya noga ya rabbi kiki nga ntya nnyo, bulira okutya. Bulabanga embeera yekutuuseeko, Sheikh agamba kamu kubonero bulaga nti message y'omulogo gwe bakusindikira oba jjinni lye baatuma liba lituuse ku mubiri gwo ne likutomera bapo. Balina kye bakwagaza. Bw'oba oli boss baagala oyagala ennyo omukozi ono, oba waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutafumbirwa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutawasa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutatunda, wahakadha. Ensonga ey'okubiri, al-ghadab ash-shadidi, obusungu obungi. Natuusiddwako ka audio ng'omukyala akuba omwana we gwe yazaala, enkuba nga bw'oba omutunulidde omanyira ddala nti waya zivuddeko. Nenkaweereza ku bannange, sisita omu yagambye ali Germany, Aisha, bamuyita Aisha, yagambye nti mbutuufu by'otusomesa tubirabako. Buno obusungu buteekwa okuba nga bwe buli bwewasomesaako. Al-ghadab ash-shadidi, obusungu ng'akuba akuba omubbi, yamubbye essimu, nga baga nti wuno bamukutte abadde abbye essimu yo, n'omala omutuukako bw'oti kyonna ky'oyina. Omukyala kye yabadde akozesa, yeesozza ennyumba n'afunayo akagatto oba yadde sapatu, n'akuba omwana n'ava mu bbaafu n'agwa n'agalamira n'akuba. Kalinga oba mu nalabyewo ng'omwana atannaweza na myaka giwera, naye ng'ayagala kimbu yeekuuta yenaazi, n'akuba mpaka ndoza omukono olugwakoye n'akalagira kadde mu bbaafu keekuute, n'akuba omutwe n'akuba. Naye yakutte vidiyo yadde mugumu, ne sinza gikwata gimalako. Simu ngikasuka eri ne mmala omuyiwa amannyo
bijja luvannyuma kuba kiri kyakuba kitonde kito era bwe muyiwa amannyo nga agawanze wali abajja bagamba nti wakoze na kitono gitaaga kubeera mubega wa mitayimbwa. Ate bwe otunulira mu ilmu ey'obujjanjabi tugamba nti ayetaaga kusooka kujjanjaba kuba aliko al-ghadab ash-shadid kati yateekwa okubanga waliwo ekitonde ekyamutomera kimuleetera essungu epitirivu nja nokwekanga akaana akagudde mu bulaga atuga bye tubasomesa bwakedde nkyanga ate mubirabako. Agamba ensonga ey'okusatu al-ghafula ash-shadidi muntu abeera n'obugayaavu obutagambika. Bugayaavu kikaaki ng'essola zijja mwana tuneeyita ng'ali awo oluusi ali kazannyo ali ka TV tavaawo. Al-ghafula ash-shadidi obugayaavu obutagambikangako nalaba envanga zitokota ne ziyiika bamala mukoonako nti envanga ziggwamu nga zakulukuse dda. Al-ghafula ash-shadidi obugayaavu obususe butwalire ku buli levo nga gwe buli kye bakugamba oli ssemugayaavu oli namugayaavu kasita busukka. Bino bye bisobola okujja ng'omanya nti mizairo ejjinni yakutomera eririko at-ta'til. Ensonga ey'okuna al-inkibaabu ala shahawa agamba nti faljinnu baina halaini imma an yadkhulu fi lmar'a fayaj'aluha tatadayyiqu min kulli zawji yatakaddamu likhutubatiha wa tarfadhu. Bwe kibanga ekitonde kino bakisindise mwana muwala butafumbirwa buli musajja gwe muleeta amugaana mumpeemu akaseera kamala okwerowooza oyo muwanvu nnyo njagala mweru njagala kanyama ate ono ndaba asunguwala mangu ate wa bigambo bingi tabulako kyatamulondako. Era buli olabanga buli musajja gwe bakuleetera weerunda mulimu nno gwe baleetera omusajja oluba mutuusa waali ye kennyini neyeekaba obusungu yoga mwana waffe otuswaza teekako kafeesi lamula gwotunudde si mutujju munno yoga feesi atuba avudde ku kyokwekaba musajja naga nti yalabika onkunkuba ebikonde bwawe tatadda lamula kikyakubaddeko nange simanyi. Omusajja wamusiimye nze saamusiimye nsonga kijoowa sirina lamula onoofumbirwa otula nti buli mwaka ogujja omogoka ebbeere lyali likka ojagenda okulanga ofunye embogubugu ojagenda okulanga omugongo ogukutamye lamula funa omusajja ove wano bambe nga ne lamula netabitegeera kumba aliko sihiru ta'til eryamule lye bamuteekako kumulemesa obutafumbirwa. Kategeddaako wa akhar ta'til endala bagikola batya nagibanyonyolako ku luli ti omusajja agendewo omulogo n'amuwa eddogo n'akola atya n'amugamba nti eddagala lisiige mu ngalo. Kibula obusiraamu buno buziyiza omukyala obutakwata mu ngalo za musajja nga tebannabawoowa. Kati ye omulogo kyakola amugamba nti teekamu n'eddagala genda okwate mu ngalo z'omuwala ajja kwagala akuloote akulowooza akufeeko enkomerero ajja kwereeta yekka. Era bwe boolira nti nze sikwana muwala nannema aba yakula atya aba alina omulogo we era aleeta buleesi ddagala ng'asiimula mu ngalo. Kubuuzaako buuza si kinene nnyo morning to you oluzikwatamu bappa ebitonde bino byaba yatadde muno nga byesika nga biyingira mwana muwala bimulinnya ku bwongo buli kaseera alaba kifaananyi kya mulenzi ono agenda okulaba amalaavu galinnya agenda okulaba nga ajjayo essimu agenda okulaba nga amukubira agenda okulaba nga amaloboozi enseko mesegi ziringa mesegi balirogera mu ngalo. Nga musajja mukulu gwe nakolanga naye Allah amusaasire gyali akyali mulamu wallahi nga zino engalo zibaamu kasawo yateekangamu kahandi kakiifu naye nga mulimu bikoyini nga tabita nga takwata mu ngalo bwati era bwajjanga alaikum salaam ng'okwata kuno alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Simanyi ffe twawangala naye nga tetukimituga ti haji enkola y'okugaba engalo kiki naye bwoli awo yatulako mu harakaati ezifaanana bwe ziti
n'amanya nti si buli omuntu omuwa engalo olw'ensonga nti abantu si balungi. Naye analoga mwana muwala okumwagala, eddogo oluusi lijjira mu kibatu bakikola. Sheikh atugambye tibaba namuloga butafumbirwa buli musajja gwe mumuleetera, wahakadha n'omwana ow'obulenzi buli muwala gwe baleeta. Oyo si mulungi, munnindeko nkyerowooza. Wa imma la yastati an yadkhulu fayaqumu bi'amaliyati sihri takhayil min khariji fayukhallalu ila ar-rajuli anna imra'ata kabihan wa yuwaswisu lahu bidhalika wa yasna'u hadha bilmar'a aidan. Kyekiri kyemba nnyonnyodde, tewalero bakikolera omwana w'obulenzi agenda okulanga omwana w'obuwala buli gwe baleeta si mulungi, kumbe nga bamuloga butawasa. Tujja kwongerezaako awo. Fatara kulla rajulin yataqaddamu al-khutuba, mwana muwala alabanga buli musajja yenna gwe bamuleetedde okumwogereza hadhihi almar'a yarfadhuha ng'amugaana. Wa in waafaka mabda'iyya fa innahu yatarajja ba'da ayyamin wa dhalika min waswasati shaytani lahu. Musajja ne bamutenda yasoma nnyo, ayina ebyenfuna alhamdulillah, muntu w'abantu, ava mu famire etegereka munnaddiini, byonna n'obitamma agani kambala okwerowooza saamusiimi bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tujja kwongerezaako sihilu ta'tilu ziwaaji, twongere ate okumusima n'okumusoggola. Tusobola tutya okumusimattuka nga bwe tugamba nti twasalawo okusomesa okulaba nti abantu bategeere eddogo likwata litya, twejjanjaba tutya. Embeera ejja kubanga etutaasa obutagwa mu shiriki. Enkya abantu baleme kwekwasa nti twabulayo atunnyonnyola eddagala, twabulayo enzijanjaba ey'obusiraamu, twabulayo atubbirako, kubanga shiriki zambi ddene. Simayira Matenda akuba tawhidi, akuba abantu bajje mu tawhidi bave mu shiriki. Feno nga tusomesa tugamba nti nedda enzijanjaba entuufu yeeno, enzijanjaba enkyamu yeeri. Oli wa ddembe okwesalirawo kuba ffenna tudda wa Allah. Saabalamuzi akulamule ku ekyo kiwafiirako ne kiwawangaalirako. Amayembe be gakwata wejjanjabirawa, wakozesaako ku ruku ya shar'iyya. Eddagala walitabulanga obusiraamu bwe bulagira, ebitabo mbibawadde ne mbibasomera, musobola okugenda mu matundiro g'obusiraamu gyebiri mubyegulire, musobole okubanga musoma ayati ezo n'emisomo egyo gyennyini gye tusoma waaqi'u mwegiri, si byawakayima ne wangu, osobole okuba nti wejjanjaba mu busiraamu. Tubakubiriza muteekeyo ensimbi ku Rawda Islam Media, tusobole okuba nga tugula ebyuma ebya kamera bisobola okukwata emisomo gy'obusiraamu. $8,000,000 twakafunako $95,000. Balansi omutegedde. Teeka ensimbi ku MTN 0762 0600515 ya Airtel. Then MTN 0742 94 ereeta Galiwango Twaha. Mibale kubeera bawuliza balungi, saba Allah subhanahu wa ta'ala batukuumire. Tujja kubanga tuddiŋŋana okulaba ta'tilu ziwaaji tumugaziyemu tutya, tusobole okubanga twegendereza. Wegendereze nnyo. Lwaki neighbor bwe mukola omulimu ogumu akusabasaba change? Wegendereze nnyo. Lwaki fulani agala nnyo kukwata mu ngalo buli lwakeera ku makya? Bigendererwa by'abanadamu bingi, akida nfu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanywereze ku adhikari ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.